Kino nno kitundu kya kusatu dakiika 32 ez'akapepedduka ku budde bwaffe. Mukwano gwange Mwogeza Simbo Haile Kawempe yali annyonnyola ku kintu ky'obuggya ng'agamba nti yannyonnyola ku birungi by'obuggya era nja kubinnyonnyola naye kansooke nnyonnyole obuggya kye ki. Obuggya mbannyonnyodde nti tulina obulungi n'obubi. Obuggya bulimu ebika bibiri. Waliwo obuggya obulungi era obw'omugaso, obwo nno bwe tuyita obweru, bwe tudda mu mbeera y'omwoyo omutuukirivu oba bwe tudda ku basinga okusoma embeera z'abantu kye tuyita physiology, psychology, ebintu ebyo waliwo ekintu kye tuyita obuggya obweru. Waliwo n'obuggya obuddugavu. Obuggya okufaanana nga omuliro era bulinga ekitala eky'obwogi obubiri ekisalira erudda n'erudda. Omuliro gwa mugaso era gutuyamba mu bintu bingi, gamba ng'okufumba emmere, naye ate gukola bingi, gamba ng'okwokya n'okutta abantu n'okuzikiriza ebintu eby'omuwendo. Kwe kugamba nti kyesigama ku ngeri gy'okozesebwamu. N'olwekyo obuggya bwe butyo bwe buli. Obuggya obweru bwe bukwata omuntu bumuwa amaanyi agamusindika okufuba okukola ennyo n'amaanyi oba okukola obulungi yenkana oyo gw'aba akwatiddwa obuggya oba n'okumusinga. Mwogeza Simbo Haile Kawempe bwe yaŋŋambye. Naye kali weebali nnyo, weebalire ddala mukyala Haile, mukyala mugezi nnyo, muntu mulamu. Nange kannyonnyole ku kintu kye tuyita obuggya ate obuddugavu. Obuggya obuddugavu bwe buliwa era bukola butya? Njagala owulirize. Obuggya buno obuddugavu bwe bukwata omuntu bumusindika okukyawa n'okuwalana oyo gwe buba bumukwatiddwa, kabe kasinge n'okumukolako obulabe. Oba nfuna? Waliwo mukwano gwange yannyonnyodde, ono nno mukugu bannange, era bwe tunaabeera bamukisa ng'abaliibwa engo nakkiriza tujja mukyazanga mu studio z'ekyoto ky'okumanya abeeko ebintu by'atunnyonnyola. Bwe gutyo bwe guli, abeeko ebintu by'atunnyonnyola naddala ku bukugu bwe, kubanga mukyala mumanyi nnyo, mukugu, musomesa. N'olwekyo simanyi oba anakkiriza. Mukyala Haile munnange, tujja kwetaaga osomese ku bantu ebintu eby'enjawulo. Yannyonnyoddeko ku kintu ky'obuggya obweru nga ampa ekyokulabirako. Abaana b'essomero, singa munnaabo omu abasinga buli oba abasinga buli lusoma, abo abamuddirira okumpi mu bubonero
basaana okukwatibwa obujja obweru bafube nnyo nabo bamusingeko bakulembere ekibiina singa bakwatibwa obujja obuddugavu munnaabwe bamukyawa bukyayi n'okumuwalana. Nzijjukira olunaku lumu omwami omugenzi bambi Polycarp Kakooza yayiya oluyimba ekitiibwa kya Buganda. Yali annyonnyola mu bigambo bye n'annyonnyola nti yakwatibwa obujja obweru era mu ssomero mwe yali obuddo bwe yali ali ku King's College Buddo. Agamba mu kiseera ekyo mwalimu abasomesa Abangereza bangi babayitanga ku mikolo gyabwe okusanyuka nabo, naye baalina oluyimba lwe baatiranga okuyimba. Oluyimba olwo abalumanyi mulumanyi baluyita lul oba lul Britannia, ndowooza kiri awo naye nga mu Luganda kivvuunulwa nti Bungereza ofuga. Mu bimpimpi ennyo kwegamba lugamba nti ffe tufuga amayengo g'amayanja gonna. Empingu yaabwe Amaata Amalwanyi yali yamanya nnyo, amanyi Bulaaya eyo yali yemanyi nnyo era nga yesinga mu Bulaaya, era nga lwongera ne lugamba tetubangako baddu era tetulibaako baddu, tetuwangulwangako era tetuliwangulwako n'ebirala. Naye nga bwe baluyimba, omugenzi Polycarp Kakooza yali agamba naye nga bwe baluyimba n'amaanyi n'okwagala, okwewaana, essanyu n'omwoyo gw'eggwanga lyabwe ebitagambika. Ng'atali Mungereza, nga bw'owulira nga baluyimba tolema kukwatibwa kiniga na bujja oba oli awo naye nga tolina kyakkola. N'agamba ye mu mbeera etyo abantu abo okuyimbanga oluyimba lwabwe nga babayise kyamuwaliriza okufuna obujja obweru. N'agamba nteekwa okuyiiya oluyimba naffe kale nga Buganda lwe tuyinza okwenyumirizaamu. Era agamba olw'okukwatibwa obujja obweru n'ayiya oluyimba olwo lwe munyumirwa ennyo, ekitiibwa kya Buganda. Omwaka bwe mba sirabidde ndowooza gwali gwa 1939. Okwongera okunnyonnyola ku bujja, kwegamba olw'okukwatibwa obujja obweru kyava ayiiya oluyimba oluwaana ensi ye, era abaawandiika ennyimba baali bayitirivu naye era bajjamu olwo nga yawangudde mu bonna. Okutwalako ebweru abamanyi omwami Adolf Hitler yali omukulembeze wa Germany, yaleetereza olutalo ssematalo w'ensi yonna olw'omulundi ogwokubiri mu mwaka gwa 1939, yogayoga mu 1945. Mu bigambo bye yakwatirwa Bungereza obujja obuddugavu. Lwaki buddugavu? Kati kankunnyonnyole kubanga ffe abamu tetufaayo kumanya byafaayo. Bungereza nga bwe nkugambye nti yali yeewaana nnyo buli bwe babayimba oluyimba lwabwe, nga beewaana. Okwewaana okwo kwanyiriza nnyo Hitler. Kigambibwa nti yawandiika
yawandiika ekitabo abasinga okubinyumya bagamba nti yawandiika ekitabo nga annyonnyola nti nja kukuba Bungereza mbamalemu amampaata ago ge balina era okusooka empingu gye beewaana oba gye beewaananga nayo amaato gonna nga nnyonnyola nti nja kugakubanga saanyeewo nga mali ku mayanja. N'agamba nti n'akazinga ako kebeegulumiza oba Great Britain ennyonyi zange zijja kasesegula konna akaali Great Britain kafuuke Little Britain. Ekyo kyekyobujja obuddugavu kubanga abakubanga yalina obujja obweru kale ekyandibadde kijja mu ndowooza ye kyandibadde kyakulaba nti waakiri naye abaako byakola ebireetera eggwanga lye okubeera nga obaolyawo ate nalyo liba ly'amaanyi. Naye ye ate yalaba gundi ya kwewera kutandika kulwanagana nabo obwo bujja obuddugavu. Kankolemu bwe nti nkomewo katono tweyongereyo. wowe kale naterewa alaba sikyaliriza naye gwe sanjasanjako ng'omubi alinnya obuliri afune emisomo egyo oba kuyiga kugeziwaza n'omusiru ate obutayiga n'omugezi asiru walaba nnange omugezi atayize abanga ettaka eggimu eritalimidwa omusomo gw'essengane kojja buwulirira teguwoga myaka oba temuli kumansa ntungo ntegeeza okuwemula omusajja omuwala kati goba manyanga okwennyika enneene olw'okuba wamu omugezi yabula kyokka nga bangi ng'ebiyenje naye omutuufu yani yonna musengane kojja buwulirira abaana abalimidde kumpya maama olyote sente y'omusajja ekifo ky'okuloga n'akusanyukira nga bw'akwongera bakasoola omubisi enkwata y'omubeezi naye kolina yali ekyama ng'omuwala yeekoonya akagere ku jjinja wamma bazankonika ng'ekimira ate ku baana bo bannange sengane kojja azimula amaaso agatalira muwala yekka naye n'omulenzi nammwe abazadde bannange waliwo omusomo empisa z'obuntu bulamu mu nkuza y'abaana nammwe abantu abakulu gubasomesa n'abaana gubasomesa abazadde nga tugenze ku ssomero wamma watudde waka jjukira nti abaana bayiga ebyo bewangaaliramu kuba abaana babawangaalira mu kunenyezebwa bayiga okuvumirira tebyayinza kuvumirira wamma nga yakula maama tamunenya oba teyamunenyeza kintu kitegeeza nti kirungi abawangaalira ng'ogumiikiriza bayiga bugumiikiriza nga bakuze beebo babbali abataano baawe olw'okuba baalyanga ntula naye ennyama laba kati wamma bajangali nnamba bannange olw'ekitiibwa oba oli mukungu akuwa omukazi omukono nti mbuuzaako omusango osinsonga omusinga emyaka gye yasiima okuwa omukono ezo mpisa za buntu bulamu akitegedde nga makuba obeere ng'ofuna omusomo ogwo olaweereza eddoboozi lyo whatsapp namba eno eya 077727 omugavu w'amatu bamutwala ku mugavu omwana agavu nze Dokita ow'ebigambo nkugambye dokita w'ebigambo batindira bba Kaddu Baligeyankoona yeyeka yawonya obulwadde obwalema abasawo abakugu ng'akozesa empeke y'ebigambo gye bayita Panado. Wamma Dokita Kaddu tawula eddagala ndoozi gy'otuwa yematiza.
Bassebo ne bannyabo mukulikeyo mu bulango bwa bakama baffe. Katweyongereyo abaagala audio wa Ssenga ne Kojja buulirira temwerabira, abaagala audio oba oliawo akwatagana n'ebintu otandika otya bizinesi nga tolina ssente, jangobere ng'omufuna ojja mu kasanduuke kange. Abaagala audio gaggawalira ewaka, mirimu ki gy'oyinza okukolera ewaka n'ebintu ebirala. N'olwekyo beera nga ojja butereevu obeere nga oyogera nange obeere ng'ofuna oyo audio. Teweerabira nti abeetaaga ebyafaayo bya Buganda okuviira ddala ku mirembe Minassangeye okutuukira ddala ku mirembe egya Daudi Chwa, naawe beera ng'ojja owaayo akasente katono nkufunira photocopy ate kuyamba oba oliawo n'obeera ng'omanya ebyafaayo ebyo. Abassebo ne bannyabo tukyeyongerayo. Kale Ssenga ekyafaayo kyenkuwadde eky'obujja naddala ku Itira, kale singa yali akwatiddwa obujja obweru yandifubye bufubi ate okuzimba empingu esinga eyali eya Bungereza. N'olwekyo ng'okwatiddwa omuntu obujja obuddugavu nga tonakola kintu kyonna, sooka olowooza ebiyinza okuddirira oba okuva mu ekyo ky'oyagala okukola. Oyinza okutta omuntu naawe n'owanikibwa ku kalabba. Kale oba ofunyemu ki? Obujja obuddugavu bubi nnyo, n'olwekyo ffenna tubwewale, tugwanidde kubeera na bujja ate obweru. Obujja kanjira ebigambo bino byonna mbiveeko kubanga ekyo nkinyonyodde. N'olwekyo abakyala mwenna abali ku kyoto ky'okumanyira abagoberera, kikyenjagala tuyige. Kyenjagala tuyige kye kintu kino nti mu bulamu bw'obanga gw'oliwo okufugibwa bujja, omwami ne bw'agenda mu kinaabiro gwe n'olowooza nti agenze mu bwenzi, amaka go gwe kennyini gwagenda ogatta. Lwaki ogenda gatta? Omuntu yenna tujjukire bulungi nti yeefuga yekka, era tebakulimba nti eriyo ayinza okufuga omuntu. Taliiyo. Omwami w'okoma okumukolera obujja ate naye ate oba omuleetera kukola kintu kya kwegamba ekintu oba oliawo nga ye kyeyandibadde takula, ayinza okwogera mutima gwe n'agamba ono naye oba nfuukidde ki, n'olwekyo kankole kikankikolera eddala. Tulekeraawo okuleeta obujja. Naawe omusajja toleeta bujja ku mukyala, buli bw'omuleetera bw'okola obujja oba ebbuba. Kanjugire ku kintu ekyebbuba, gwe wekka gwagenda okwekaddiya, kuba bw'osiba feesi gw'okaddiwa. Ebbuba libi nnyo, bw'obubira omuntu omuleetera okukola ekintu kyabadde talina mu ndowooza ye. Twewale eky'obujja. Bakazi bajja tebabeera bayeekera, bakyala mukimanye. Bw'oba ng'olina mukazi mujjawo tomuwala n'oli mukyala nga ggwe. Nze siraba na nsonga lwaki owalana mujjawo. Lwaki? Lwakuba nti ffe ebintu bino tetutwala budde ne tubirowolereza. Mu bulamu tujjukire nti ne mu butonde abaami bafa mangu. Abaana abazaalibwa abawala be bangi. Mu kubeera abangi sanga omusajja ng'alina abaana nga 6. Kati gwe mukyala bw'obeera n'obujja nga tuyagala musajja waffe ne mukyala mulala bw'ate nga yeeyinza mu by'ensawo, kubanga omwami bw'abanga yeeyinza mu by'ensawo, nze nja muwagira okufuna omukyala omulala, kubanga kyo kyatondebwa nti abakyala bangi ate bonna nga bateekwa kuwasibwa. Ani anaabatwala? Kale gwe bw'okeera enkya n'okola obujja kumujjawo.
gwazadde abaana abawala gwolowooza ani agenda okubawasa naawe. Ekyo tulina kifumiitiriza. Ekikulu kya byonna kye twagala mu maka nkwatagana, ntegeeragana, kuteesiganya n'ebintu ebirala. Byokuleetaleeta ennyombo oba okuyombayomba ebintu ebyo nabyo tugwanidde okubeera nga tubyewala. Ekyobujja nkivuddeko. Omusajja naawe olw'okuba owulidde ekyo ate si bino togenda oleete oba otandike okumalako omukyala emirembe. N'olwekyo ebyo byonna bivuddeko. Ntunuulira ekintu eky'okuyombayomba kubanga omuntu bw'akola obujja ayinza okunoba, oluusi okubeera nga yeeyombyayomba ewaka, ebintu ebifaanana bityo. N'olwekyo okubyewala ebyo byonna kubanga ekiva mu kuyombagana mukimanyi. Era mu biro biri ebyedda nga emirembe gy'okubuulirira abaana abawala gikyaliwo oba emikolo gy'okuvuma abaana abawala, mumanyi omukolo gw'okuvuma abawala batandikanga na kintu kya mwana gwe nakyo sanga mubala ekitiibwa. Toyombanga bwakuvumanga, bw'olabanga nga atandikiriza oluyombo genda otyabe enkookomerewo mu lusekise lw'enku tulabe wanaatandikira okuyomba. Oba batika amazzi mu kamwa osirike. Lwaki bamugambanga ebigambo ebyo? Mwami yenna bw'abanga abadde atandise oluyombo eka, omukyala n'agenda n'abatika amazzi mu kamwa, kuba kati tukyayinza kutyaba nku. N'obatika amazzi mu kamwa oba togenda kumuddamu. Era ekintu ekyo okubatika amazzi mu kamwa kitegeeza kusirika. Kubajjukira bw'onaamuddamu naawe n'oyagala muwaanyisiganye ebigambo, ekiva mu ebyo ffenna tukimanyi. Okusirika era eddagala erivumula obulwadde bwonna kwe kusirika. Omuntu n'ayomba neyecca, n'ayomba neyeemala eggoga, naye bw'atandika n'ayomba naawe n'omuddamu. Era nina mukwano gwange omu yali aŋŋamba, mukwano gwange oyo yali aŋŋamba mwami muzungu bwe twali twogira, alina ebintu bye yaŋŋamba ne kaakati nkyabijjukira. Yaŋŋamba ebigambo bino ngenda byogera nga bwe yabyogera. Yagamba nti my wife and I made a pact a long time ago and you have kept it, no matter how hungry we have grown with each other. When one yells, the other should listen, because when two people yell, there is no communication, just noise and bad vibration. Nga nnyonnyola nti mukyala wange nange twakkaanya tulina ekintu kye twakkaanyaako emabega. Twayogera nti embeera oba ezeetya oba nziba etya oba eri etya oba tuli banyiivu tutya, naye omu ku ffe bw'anyiiga omu asirike, oba omu bw'atandika oluyombo omu asirike. Nga nnyo ng'agamba kubanga twakizuula nti ffenna bwe tunaatandika oluyombo waba tewakyali kuwuliziganya ng'oggyeko okuleekaana n'okwogera ate ebintu ebitaliimu ne mutuuka n'okwanika obuziina bwammwe mu bantu. Ekintu ekyo ndowooza naffe twandikitutte. Oli bw'atandika okuyomba sirika, jjajja kkakana yekka. Ne muno bw'anaatandika naawe n'otandika, kale munaatubuulira gye binaggweera. Abasibo ne bannyabe ennamba yange eri mu 773 27 6127. Temwerabira abasibo ne bannyabo, tubagambye ng'ekitundu kino nkita
tubagambye ekintu kimu oyina ennaku gyoyagala abantu bakuweeko amagezi oba ebintu ebyenjawulo beera ng'ojja obeere ng'onkubire oba nkubiraako tubeere nga twogera fembi oba oyagala oyinza okukola eddoboozi tujja kulizannyanga abantu bakuwe ku magezi era tujja galeetanga era tujja bakubiranga abantu tujja bazannyiranga amaloboozi ago bakuyambe oba oyinza okuwandiika ebbaluwa nja kugibasomera ge banaakuwa gonna butereevu ojja kubeera nga onfuna tofiira eyo nga olina ennaku gyogere ekitali kyogere mu lumanyi mwenna kizimba ku mwoyo ojja kwetta abalina bizinensi yo gikuba abantu mu maaso abaagala okulangira mu misomo gyaffe bizinensi zammwe bannange nkiddamu okulanga kwa bwereere era omukisa guno guliwo okumala omwezi gumu tuli mu gwa 8 kitegeeza tutandika nga lumu ogw'omwenda n'olwekyo mujje ogw'ekkumi tuba tufundikira n'ekirala bannange osobola okujja n'osomesa abantu mu audio waffe owa buli lunaku tujja kufisaawo akaddakiika nga 5 osomese nga abantu byolina oba bizinensi zo na buli kimu okumanya ebisingawo ojja kunkubira ku namba yange gye mbawa namwe abaagala okutumira ku bantu bammwe bonna kola eddoboozi mu kasenge kange nja kulizannyira abantu kola eddoboozi eritasuusa ddakiika emu kitegeeza oteekwa okutunula nti eddoboozi terisuusa ddakiika otandika n'ebigambo bino nti nze gundi mbeera gindi awuzaako okutumirako osobola okukola mu ddoboozi oba mu buwandiike giyite SMS mujjukire nti amaloboozi gonna